Mokoto ogwa 10 katonyeze mwenda the Pearl of Africa Radio yonna joli josinziro okulabika nti tuwuliriza akongeza ku lunaku luno olwaleero essaawa erimu yennyini tekwiniteekolwadde eddakiika olunaku luno olwaleero lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna mwaka 2022 so nga ate ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Ramadhan 2023 kiriza erigwa omulungi atuwuliriza ku Pearl of Africa Radio kukusinziira ku mawulire getwongera okulabika nti mukwano gwange tufuna okuviira ddala e Saudi Arabia. Amawulire gatutegeeza nti omwezi tegulabise kitegeeza nti enkya tugenda kujjuza ennaku 30. Omulungi atuwuliriza ku Pearl of Africa Radio omwezi tegulabise enkya tulina okujjuza ennaku 30. Kitegeeza nti Ramadhan agwako olunaku olw'enkya. Kitegeeza nti omwezi ogwa Shaban twajjuza ennaku 30, then ne Ramadhan naye tugenda kujjuza ennaku 30 erigwa mulungi atuliza ku Pearl of Africa Radio. Kitegeeza mukwano gwe nteekateeka ddaaku teekateeka ddaaku ate era ne tarawehe togyerabira ne tarawehe olina okugenda okwongera okuleka nti mukwano gwange naye ogisaala erigwa ali ku 17 katonyeze mwenda olunaku olw'enkya mukwano gwange lwakusiiba enkya siidi iri ya ku lunaku lwa Monday insha Allah kijja kuba kitegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano olwo tujja kuba nga lwetulya Eid kitegeeza jja kuba ennaku z'omwezi lumu Shawwal 2023 erigwa ali ku 17 katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo. So kyekyo kye twagala okutegeeza olunaku olw'enkya lwakusiiba. Olunaku olw'enkya tujjuza ennaku zaffe 30 omwezi ogwa Ramadhani 2023.